Essula y'e16. Awo Dawudi bwe yali ng'ayise ku ntikko awayambukirwa ebbanga ttono, laba Ziba omuddu wa Mefibosesi n'asisinkana naye ng'alina endogoyi 2 eziriko amatandiiko nga zeetisse emigaati 200 n'ebirimba eby'ezabbibu enkalu 100 n'eby'ebibala eby'ekyeya 100 n'ekita ky'omwenge. Kabaka n'agamba Ziba nti, bino amakulu gaabyo ki? Ziba n'ayogera nti, endogoyi zaaba mu nnyumba ya kabaka okwebagalanga, n'emigaati n'ebibala eby'ekyeya by'abalenzi okulya, n'omwenge abaliyongobera mu ddungu banywe. Kabaka n'ayogera nti, n'omwana wa mukama we ali ludda wa? Ziba n'agamba kabaka nti, laba abeera e Yerusaalemi, kubanga ayogedde nti, leero ennyumba ya Isirayiri erinziriza obwakabaka bwa kitange. Awo kabaka n'agamba Ziba nti, laba ebya Mefibosesi byonna bibyo. Ziba n'ayogera nti, neeyanze, ŋŋanje mu maaso go mukama wange ayi kabaka. Awo kabaka Dawudi bwe yatuuka e Bakulimu, laba ne mufuluma omwo omusajja ow'okunda y'ennyumba ya Sawulo erinnya lye Simeeyi mutabani wa Geera. N'afuluma n'ajja n'akolima ng'ajja ng'akolima, n'akasuukirira Dawudi amayinja n'abaddu bonna aba kabaka Dawudi, n'abantu bonna n'abasajja bonna ab'amaanyi baali ku mukono gwe ogwa ddyo ne ku gwa kkono. Awo Simeeyi n'ayogera bw'atyo bwe yakolima nti, vaawo, vaawo ggwe omusajja ow'omusaayi era omusajja wa Beriyaali. Mukama azzizza ku ggwe omusaayi gwonna ogw'ennyumba ya Sawulo mu kifo kye mw'oyima okufuga, era Mukama awaddeyo obwakabaka mu mukono gwa Abusaalomu mutabani wo, era laba oteegeddwa mu lukwe lwo ggwe, kubanga oli musajja wa musaayi. Awo Abisaayi mutabani wa Zeruyiya n'agamba kabaka nti, embwa eno enfu ekinaaba kimukolimiza mukama wange kabaka kiki? Nsomoke nkwegayiridde muggyeko omutwe. Kabaka n'ayogera nti, nfaayo ki eri mmwe, mmwe batabani ba Zeruyiya? Kubanga akolima, era kubanga Mukama amugambye nti kolimira Dawudi, kale anaayogera nti, kiki ekikukozezza bw'otyo? Dawudi n'agamba Abisaayi n'abaddu be bonna nti, laba mutabani wange eyava mu ntumbwe zange anoonya obulamu bwange. Omubenyamini oyo taasinga ennyo, mumuleke akolime kubanga Mukama amulagidde. Mpozi Mukama anaatunulira ekibi ekinkoleddwa, era Mukama alinsasula obulungi olw'okunkolimira leero. Awo Dawudi n'abasajja be ne batambula mu kkubo, Simeeyi n'ayita ku lusozi okumwolekera, n'akolima ng'agenda, n'amukasuukira amayinja n'ayiwa enfuufu. Kabaka n'abantu bonna abaali naye ne bajja nga bakooye, n'aweereraweerera eyo. Awo Abusaalomu n'abantu bonna abasajja ba Isirayiri ne bajja e Yerusaalemi ne Akisoferi wamu naye. Awo lwatuuka Kusaayi Omwaluki mukwano gwa Dawudi bwe yajja eri Abusaalomu, Kusaayi n'agamba Abusaalomu nti, kabaka abeere omulamu, kabaka abeere omulamu. Abusaalomu n'agamba Kusaayi nti, kino kye kisa kyo eri mukwano gwo? Ekyakulobera okugenda ne mukwano gwo kiki? Kusaayi n'agamba Abusaalomu nti, nedda, naye oyo Mukama n'abantu bano n'abasajja ba Isirayiri bonna gwe balonze, n'abanga wuwe era n'abeeranga naye. Era nate nandiweerezza ani? Sandiweererezza mu maaso g'omwana we? Nga bwe naweererezanga mu maaso ga kitaawo, bwe ntyo bwe nnaabeeranga mu maaso go. Awo Abusaalomu n'agamba Akisoferi nti, sala amagezi bwe tuba tukola. Akisoferi n'agamba Abusaalomu nti, yingira eri abazaana ba kitaawo baalese okukuuma ennyumba. Awo Isirayiri yenna baliwulira nga kitaawo akutamiddwa. Awo emikono gya bonna abali naawe ne giryoka giba n'amaanyi. Awo ne bamutimbira Abusaalomu eweema waggulu ku nnyumba. Abusaalomu n'ayingira eri abazaana ba kitaawe mu maaso ga Isirayiri yenna. N'okuteesa kwa Akisoferi kwe yateesanga mu biro ebyo kwabanga ng'omuntu bw'abuuza awali ekigambo kya Katonda. Bwe kutyo bwe kwabanga okuteesa kwonna okwa Akisoferi eri Dawudi era n'eri Abusaalomu.